po jako akawuwo. Gye buvuddeko abayizi abawerako okuva mu ssettendekero omukulu mu ggwanga w'e Makerere beekumamu ogutaka ne beekalakaasa okumala ssabbiiti kumpi nnamba nga balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri abakulu mu ssettendekero ono gye baali bongezzaamu ebisale n'ebitundu 15 ku buli 100 nga tebabeebuuzizzaako era ensonga zino zaagenda wala ne ziyingiramu n'ababyokwerinda okuli poliisi wamu n'amagye mu mbeera eno abayizi abasinga baayisibwa bubi omuli ne basaalumanya nga bangi baakubwa saako n'okugobwa mu ssomero ebbanga eritali ggere. If you are not taking me, then leave me. I go and upload my work. No, I'm not stubborn. You are arresting me for no reason. Musisi David ng'onono yakulembeddemu abayizi bano abaagobwa agamba nti ebigambo ebiyitiŋŋana nti basonyiyibwa era n'abamu bali mu kukola bibuuzo si bituufu olw'ensonga nti bakyavunaanibwa era nga n'olunaku olw'enkya bagenda mu kkooti ya ssettendekero gye bagamba nti si ya bwenkanya era wano buli munnayuganda asaanidde ayimirire nabo baleme okuvunaanibwa wamu n'okugobwa mu ssettendekero. Balabika baatusonyiwa ate tolaba bakola n'ebibuuzo. So tukomawo gye muli nga twagala obbategeeza kyolwaleero we tuli wano leero 9 enkyanga 10 tugenda kuba nga tugenda mu disciplinary committee tugenda kuba nga tugenda mu kooti ey'e Makerere University eno kooti ddala kubanga erimu n'okubeeramu n'abalamuzi naye twagala okutuusa okwemulugunya kwaffe eri mmwe kubanga mmwe mwatuyamba ffe abamu twandibadde bafu singa mmwe bannayuganda temwavaayo ne muyimirira ne mugamba tekimala temutittira baana baffe era tukakasa nti kooti eno gye tugendamu terimu bwenkanya. Ono agamba nti ng'ovudde ku kwongeza ebisale waliwo n'ebintu ebirala ebyayongezebwa watali yadde okuwandiika obuwandiika obulaga nti byongezeddwa kubanga ebintu ebimu byonna byayongezebwa ate ebimu ne byongezebwa na nnyo okugeza bw'okusasula essente ez'eddwaliro University Hospital nze omwaka gwange gwe najjiramu 2017 twasasulanga $1,000 olwaleero omwana we agenda okujja e Makerere n'oyo ayajja kati ali mu yattu mu mwaka ogwokubiri e Makerere basasudde $5,000 gwe lowoozaamu tekyetaagisa nnyo na kubala kw'amaanyi kubanga gwe okuva ku $1,000 paka ku $5,000 eyo ekyali bitundu 15 buli 10 mu mwaka gumu bwe guti. Salim Mavini ng'onono ye munnamateeka w'abayizi bano agamba nti ssettendekero ng'ali wamu ne gavumenti balina okukomya ebikolwa ebivoola n'okwonoona ekifaananyi ky'abayizi mu bantu ab'ebweru era nga mu kino balina okukolera wamu n'abatwala abayizi bano. University ne gavumenti erina okukomya ate okukitwala nti ekyo tuba tumenye mateeka era okututiisatiisa n'okutukijjanya n'okutwogerako ebyanjwanjwa okutulabisa obubi mu maaso g'abantu ng'ebikolwa ebyo bikolebwa abakulu mu yunivasite nga bakulembeddwa Vice Chancellor Professor Barnabas Nawangwe n'abayambi be. Ebikolwa ebyo birina okukoma. Nyangoma Pamela ng'ono y'omu ku bayizi abaakubwa wamu n'oggobwa mu ssettendekero agamba nti buli munnayuganda yenna waali asaanye okuvaayo balwanire wamu kubanga ensonga zino teziri mu byabufuzi wabula okulwanirira obwenkanya bw'abayizi. Nga tusaba eggwanga tulwanire wamu okubaako ekikolebwa ku bayizi bano abagobebwa ate n'ekirala tubagamba nti tuition akyayimiridde ebitundu 15 ku buli 10 ekyagenda mu maaso nga tulina n'essuubi nti bigenda kukola ne academic year eddako. Ate ye Thomas Bagonza ng'ono ye ssentebe w'ekyalo Katanga abayizi bano mwe bawangaalira agamba nti ensonga eno omukulembeze w'eggwanga emukwatirako ddala kubanga gye buvuddeko yavuddeyo okutambula okulwanyisa enguzi era nga ne mwena asaanye okuvaayo kubanga ekyokwongeza ebisale by'abayizi abakikola tebalina mwoyo gwa ggwanga. Watambudde olwanyisa buli bwanguzi buno bwe buli bwenguzi obukenuzi obweraga misanatuku nti ggwanga Uganda enguzi ekyerisa enkuuli bwe kibanga ne 15% increment eyagala okuyisibwawo mu Mancholo tuvumirira policies ezo zonna ate era tugenda kuzirwanyisa nga tuli wamu n'abayizi ba Makerere University.
era temujja kusobola kususpendinga university yonna. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.